Tukwaniriza nate ku mukutu gwaffe ogwa tusome n'ennaalu. Tugenze ku muko ogwokubiri ogw'akatabo kaffe aka Bwali butamanya ogugamba nti empisa z'omu maka gaffe. Sandyagadde kuba nnamwanjula gwe boogerako nti alyanjula ensawo y'abagwe, naye anti munnange bagamba nti ky'otobuulirako munno enseko zikiyitako. Kitange yali musajja wa ffumbe ng'ayitibwa Andereya Ganyegenya Gakira Amalibo. Mange yali wa Nakisige ng'ayitibwa Solomon Nannyunga Omulimiranyonyi, naye ayiwoowe bombi bakkirira dda ezirakumwa enviiri gye zittira ng'omuddo. Kitange ne mmange baakwata nnyo ebyabasomesebwa abasomesa b'eddiini y'Ekizungu. Baakuutirwa obutakomba ku kitamiiza kyonna okuggyako enviinyo. Ekyo kye kitamiiza kyokka kye baakomberanga ku kikompe ekimu ne basomi bannaabwe nga bagenze ku mmeeza entukuvu ne basigala nga beekomba. Baakyawa nnyo empisa z'ensi ez'obuwangwa ng'okubbula abaana n'okubaalula, amazina g'ekinnansi n'ebivuga ebigenderako, eŋŋoma z'emibala, okusamira n'okulagulwa, okutya ebyonziira n'emisambwa n'emizimu, eddagala egganda, okudduka obuko n'okwabya ennyimbe, n'okubikka ebiggya n'obulombolombo obw'engeri endala yonna. Twazaalibwa abaana 4, nze omulenzi Kamakoogera n'abawala 3 abanzirako. Nze nazaalibwa mu 1931, bannange ne bazaalibwa bwe bati 1933, 1936, 1938. Newankubadde tewaali mbaga ya kutwalula, naye twagendanga okubatizibwa nga tumaze okutuumibwa amannya g'ekika kyaffe. Nze bantuuma Yakobo Kasolo nga bambatiza, omulala nzirako bamutuuma Christina Nanteza, owookubiri bamutuuma Flora Nalumansi, ate munnaffe eyasembayo bamutuuma Saala Zaawedde. Tetwatuumwa mannya amabbule kubanga ebyo kitaffe yabinyoomanga ng'agamba nti tebirina makulu. N'amannya gaffe ag'ekika tetwagayitibwanga nnyo. Twasinganga kuyitibwa ga Kizungu ate nga naffe ge tusinga okwagala. Munno ow'okukyalo bwe yakuyitanga erinnya ery'Ekiganda ng'omubuuza nti walirirako embaga. Kitaffe yayagalanga nnyo okumukkola Olungereza ng'alutabula n'Oluganda. Oluusi yatugambanga nti nze temundabira wano ne munnyooma nti simanyi Luzungu. Oluzungu nalusoma nnyo before I born you. When I married your mother, the best band in Uganda played on wedding. Abaana ffenna kitaffe yatugaana okumuyitanga taata, ng'ayagala tumuyitenga daddy. Ate yatugaana n'okuyita nnyaffe maama n'atugamba tumuyitenga mami. Daddy bwe yayagalanga okututuma nga tubaddeko we tuli nga tukoowoola nti you boy and girls, come here quick. Mami lwe yaboobezanga obulungi ettooke naddala ku Sande nga mwebaza nti thank you for this food so good. Nategeezebwa nti Daddy yasomako mu Central School, mpozzi eyo y'ensonga kye yavanga ayagala ennyo okwogera Olungereza luleme kumuggwamu. Daddy teyasomanga bitabo bya Luganda birala wabula eby'eddiini n'amawulire. Yagambanga nti ebitabo by'Oluganda toyinza kubisangamu bintu by'amagezi, naye nze abasomesa be mbanyiigira nnyo olw'obutamuyamba kukaza lulimi lwe n'okulwagala. Ne bamulowoozesa nti ennimi z'abagwira ze zokka eziwandiikibwamu eby'amagezi. Ekyagaana Daddy okweyongerayo okusoma teyakyogerangako, oba nsimbi ze zaamubula, oba yazza musango mu ssomero nga tagenderedde, omukulu w'essomero eyali tamanyi byakufuga basomi n'amugoba nga tamuwadde ebbanga kwenenya. Ku byonna tekuli kye twamanya. Daddy yali munyiikivu nnyo mu kutusabisanga mu maka gaffe enkya n'eggulo. Okusaba okwenkya kwe twasinga okukyawa, anti obudde bwabanga tebunamuzuulamu nga yatuuse dda ku kasenge kaffe atugolokosa nti you girls and boys come to play. Omwana eyalwanga mu kitanda ng'akyawomereza ekikunta yamubuusangamu nakaggo.
Essaala kitaffe ali mu ggulu oluusi Daddy yagisomanga mu Lungereza naye ate nga mu ye asaba migaati so nga emmere yaffe eya buli lunaku gaabanga matooke, lumonde ne muwogo. Mpozzi ekyamusabisanga emigaati kwe kubanga twagiryangako bbalirirwe. Naddala keeki n'emirala egy'ebibala. Bwe twalyangako keeki n'emigaati egiwoomerera twasigalanga twenuguuna. Buli lwa Sande twagendanga mu ssinzizo okusaba Katonda by'ayagala okutuwa. Essinzizo Daddy teyakkirizibwanga kuliyita ssabo newankubadde nga mwe twasabiranga. Yagambanga nti essabo liba lya Setaani. Katonda tetuyinza kumusabira mu byetaago byaffe. Tubimusabira mu Kereziya oba mu kkanisa oba mu muzigiti. Ekimu ku bintu ebingi Daddy ne Mami bye baayagala ennyo tuyige okuviira ddala wansi nga tukyali bato kye kisa n'okugabana obuntu bulamu. Baatugambanga buli kiseera okubuuza buli mugenyi eyajjanga awaka naye nga tebatukkiriza kumuzannyirako. Bwe twabanga tuli ekintu ekiwooma ennyo ng'ebinyeebwa, kasooli, ebikajjo nga abakulu batusabako nti gundi mpaako ndyeko. Nkubuulire, omukulu okukusaba ku kintu ekikuwoomera ennyo yabanga ng'akusozza empiima mu mutima. Omu bwe wamuwanga ng'abanga agenda okulumako ate n'akuddiza ekintu kyo naye yamanyanga obukulu bw'okuyigiriza abato okugaba, ekintu yakirumirangako ddala n'alya oba kyonna yakiryanga. Nze kye nneenyinnyalanga ennyo ye muntu ow'ebikaata mu ngalo okukwata ku kintu kyange kye ŋŋenda okulya. Ekintu nakiziriranga ddala. Nzijukira jjajjange Terunsonyiwa ssenga wa kitaffe eyasaba Saala akatundu ka gonja n'akakuba mu ttama. Saala yagenda okulaba nga Terunsonyiwa kaamusse dda mu lubuto. Mukazi wattu kye yakola kwe kukaabanga gwe basonyiye nti akalidde. Terunsonyiwa yamuddamu nga bw'amusimbye amaaso nti okkodo obwo. Bazadde baffe baafuba okutuyigiriza empisa zonna ez'omu bantu nga zino: okutunuulira abantu nga tubabuuza, obutaasaamiririra, okufukamira nga tubuuza abantu abakulu, obutayita mu bantu wakati, obutabuuka bantu, obutayimirira ku bantu, obutasekerera balema oba abakadde oba abantu abaatondebwa mu ngeri ey'enjawulo. Baatugambanga nti bw'osekerera abantu abo bayinza okukolimira. Okuyita ab'obulungi abakulu twasinganga kubayita nti wangi ssebo oba nnyabo. Okwebaza buli akuwa oba akukolera ekirungi, okuyamba abalema n'abakadde, obutaafuuyisa oba okupama ng'abantu batulaba, obutayisa mukka mubi mu bantu, obutakunamira abantu, obutawemula, obutavuma abantu mu makubo, okuwa ekitiibwa abantu abakulu n'okubawulira, obutajabiriza ng'abakulu boogera, obutaba na lugambo, obutalimba, obutawanda malusu buli wantu, obutakwasa minyirangalo, obutayayuyiza mu bantu nga tokutte ku mimwa, obuteebajjagalira mu bantu, obutaasimulira waggulu, obutalannama ku bakulu oba okubasitamako, obutakololera ku muntu, obutalaga lunwe ku muntu mukulu, obutayita bantu bakulu mu maaso nga batudde, obuteetakula ku butuuliro ng'oli mu bantu, obutaasanguza mannya g'abakulu, abakulu twaboogerangako nti mukulu gundi. Kutya ebintu by'abakulu nga bino: obuliri bwabwe, engoye zaabwe, entebe zaabwe n'ebirala. Obutatuula mu bifo ne tuleka abakulu okuyimirira, obutakuba abakulu mabega ng'otudde nabo, obutanywera taaba mu bantu bakulu, obutatamirira mu bantu bakulu oba ku buko, okwetondera amangu omuntu nti ssebo nnyabo baaba munnange sigenderedde ng'obadde omukozi ekibi mu butanwa, okubuuza abakulu enkya nga tugolokose. Abakulu baafuba era okutuyigiriza ebigambo ebikulu ebikwata ku mmere ne ku kulya nga bino: obutalya buli wantu mu kyalo, okunaaba mu ngalo nga tugenda okulya, obutabuuka mmere n'ebintu ebirala ebiriibwa, obutassa mmere ku ngoye oba mu ngoye ezambalwa, obutafuuwa mukka ku kintu ekigenda okuliibwa abantu, obutaswankula nga tulya,
obutalaga mmere eri mu kamwa, obutakumba ngalo nga tulya, obutafeeseza ku mmere, obutabuuza abantu nga balya, obutanyiza oba okukolondola nga waliwo abalya, obutanyiriza ku mmere, obutalya ku bantu mmere, obutakuba bantu mabega ng'olya, obutalulunkanira byakulya, obutasimba lukono ng'oli ku mmere n'abakulu, obutava ku mmere ng'abakulu bakyalya, obutayita kumpi n'abantu nga balya anti bagamba n'okugamba nti olwoteza olumu lukuyisa ku balya. Ekigambo ky'okwaniriza n'okubuuza buli muntu ajja waka, bazadde baffe baakissaako nnyo essira. Baatugambanga nti mu nnyumba temuba kkubo, buli ajja waka asaana okulamusibwa obulungi. Munnaffe Saala yanyumisanga nnyo okubuuza buli lwe wajjangawo omugenyi omusajja. Ne tumwanirizanga naye ayaniriza nti tukyankya okukulaba ccebo. Ffe yatuwanga nseko. Mu kiseera ekyo yali aweza emyaka ng'esatu egy'obukulu. Ekisa kya ddadi ne mami kyatiiriikanga ng'omubisi. N'omutambuze abuuza ekkubo bwe yasanganga nga tulya nga bamuyita n'alya. Emmere ne bwe yabanga ntono ng'ekyo tekibagaana kuyita muntu yenna kusembera ku lujjuliro. Ddadi ne mami baali bamanyi abantu b'okukyamutuula bonna ab'oku luuyi lw'ebuvanjuba. Neewuunyanga okulaba nga ddadi bw'asanga abaana abakola ekyejo mu kkubo ayinza okubagamba nti si gwe mwana wa Kyambadde, gwe Kyabavuma si yakuzaala, lwaki muvuma abantu mu kkubo? Nzija kutegeeza bakitammwe babakube. Okutya okuloopebwa mu bakulu kyatuyambanga okweyisa obulungi mu makubo. Buli maka omwafanga omuntu, ddadi ne mami baatuukangamu okusuza abafiiriddwa, oba okubaziikirako oba okubakubagiza, ng'okwo kwe batadde n'okubawa amabugo. Enduulu bwe zaavuganga ku kyalo oba ggwanga mujje, bwe baagisangako eminyolo nga ddadi tasigala mu nnyumba ne bwe baabanga kiro. Ekikulu ekirala kye nnamanya ku ddadi kwe kutya okulya amabanja. Yagambanga bulijjo nti bw'olema okusasula akubanja ofuuka mulabe we. Empisa za ddadi ne mami ennungi zaabamanyisa nnyo ku kyalo ky'ewaffe ne mu miriraano, era n'ab'ekyalo kye baava babaagala ennyo. Bannaabwe baabatoneranga amatu g'enswa, ennyama, obutiko, ebyennyanja, ebibbo by'ebijanjaalo, kasooli, lumonde n'ebirala. Ate nabo baawanga nnyo mikwano gyabwe ku birungi byonna bye baafunanga. Essuula ey'okubiri awo weekomye, tusinkane ku ssuula ey'okusatu egamba nti natya omusambwa ne nkamala.